Sawa jiwa kanu chitikanaje namutiya liba kabingi mwana abaweereza n'abalabi babuli amanya mwanya Charles Sekyewa bulijjo akawunga katuuka akawunga bali bagaba akawunga mpozi akawunga bali bagaba akabayimbi gwe tofunanga akawunga kale kakatuuka kaizo kwa katu mu mbeera eno ya karantini obeerawo otya sente ozijjawa enze omuntu abaako n'ebintu byonna omuntu bayita ebyatwekisize kitegedde so era tunyigirizibwa nti byoba olina byokolakolako ebbali obigatta ku daily income ate kiba kyanjawulo ne kati daily income tewakyala naye era tubeerawo ng'abantu sijja kunyonyola ngeri gyembeerawo nerawo kiraba nkirawo endi ati challenges ezitulikira ne ku bantu abalala zibaliko nakuba nti just abantu batumira nnyo ba artist bagamba abayimbi temusevinga abayimbi temukola abayimbi balinga abantu abalala ti omuyimbi bwomuwagira mu show at the end of the day agenda nagula essaati kuba teri muyimbi aye asobola okuba nga talina dduka lyange era omuyimbi naye aweerera abaana omuntu wabulijjo bwaweerera kitegeeza nti sente zebatuwa tuzitwala mu masomero tuteekamu amafuta mu motoka bagala bapangisa amayumba like any other human being so naye ngaembeera kyemmanyi nti buli muntu yenna emanyize olina ekibiina kyonna kyolimu ekigatta abayimbi Uganda Musicians Association ina kyebakoledde ebintu bingi nnyo era madamu Sophie Gombya papa Misa Kisemakula bantu bangi nnyo Walter batuyambye nnyo mu mbeera eno nga bomanyi bwenagali tulina ebintu byaffe byatwekisize naye batubeereddewo nnyo batuyambye nnyo era simanyi nti wawawuliddeyo muyimbi aga nti enyala ebuluma wakonkonyeko ku mulyango gwa UPRS eyo sinabagikoonkonako naye lwe nagikonkona bwenti bajja kutuwulira akakazi kikyogera njakola lwe nagikonkona bwenti bajja kutuwulira nkuwulira oba kimanyi kyenjogedde sinagikonkona batte musajja mukaka mu bbanga lyonna ate bonyigiriza enyenyi ekyo kireta ki kasaayi tofunangayo kasente wadde kuva ku UPRS sifunangako wadde siringi emu wadde tetuli mu korona sifunangako wadde siringi emu okuva mu UPRS naye nga ate kyemmanyi mizuka mulamu gyemuserekti nnyo sifunangako okuwulira mazima era nabo bakimanyi twogerako kati ni kuya exiwo naye ebintu ebikadde tubireke tubere nnyo kubya anti twagala twogera kuba alina ensonga zeyaleetamu awo emabegakawo station Mayanja n'agamba bingi nnyo ebyakolebwa okubaawula omwali n'eddogo gooza bituufu nzoga mu kibiina nze okwawukana naye byonna okwawukana naye okubanga naye takyayimba nnyo kubanga omanye emboozi eyo okuva mwali emabega yonna baye engejja nnyonnyolamu agamba eddogo lyali lisusse obungi nga liva wange nga liva wange lyakulemerwamu ajaluna agitasobola naye atikanize ebintu ebyo biraba actually zina biwulira ku TV awo nesabitibira sibiwulirangako nga tetunabagenda mwabeeranga mutya mu biseera ebyo gwe ne station Mayanja abirangawo nga tuyagala era nga mutabala mubiyagala ate kulegala kubakutima obeera ne mukazi wo nofulfillinga responsibilities zo naye nafulfillinga ezize like any other human being nga bomanyi nti nno era bulamu bubaamu misunderstandings bwezajja nebulaba ntukyava kubeera ffenna so we parted ways nsonga ki eyo ebaleetera okuba nga mwawukanira ddala okutuuka kwegesa anti kakati olaba abaganda bagamba nti tekola anti ye yabitotolola n'agamba mwalimu eddogo anti nze nga yateekamu byonna kuba naye wali mu kibiina ate nze nayawukana naye nga tuli mu kibiina esitesho nayawukana yedda nga 2028 anti yonna eyo eddogo gye liva eyo mpolampola nga lijja likulakula n'okumujukira zibali sikyamujukira gwomuzijukiza zikati ndibize nyina ebintu byenkola bingi nnyo ate nagala ebintu ebikadde tubireke tuberejo ku bintu naye nga mugenda kugundi musolo yimba muyimba mu tewali mutawaana
dasho kuzikuba tuzikubira oluvannyuma bene nti business muzikete kitutakola bidokwa ensonga ya dogere ya Jaluna yayogerako gwe ogyogerako ki anti sigimanyi kandi osobola kutotamanyi ati wali naye wabeeraga naye etutera kulaba ajabu naye edamubuuza omumakyalo kitya naye nga nze kyemmanya ajabu ajabu naye yali aloga sitoshat webityo mwenna atasabola kajamulugengi station omuwabubaka kyeyo gyali ku bigambo byayogera ebimu saabirira aba yanjogerako bulungi kisoka aba yanjogerako bulungi era nakyo kirungi opinion bakamizanyira ebintu byenakola I have a lot of things to take care of I got a family tulina music tulina okufuna omupya so ebintu ebitalina makulu saagala kuba naye ngaokkiriza eddogo gyeriri munsi mu bayimbi simanyi oba gyeriri naye ndiwulira munsi gyeriri kitegeezera ne mbayimbira era nabayimbi bali munsi kitegeeza nebyayogera bituufu simanyi nze byayogera biyinza okuba bituufu naye sibinakukama saagala kuteeka sira ku kintu kyesekakasa ogemazima abo bakola ebyeyo bafaanizi babakulaba abawagizi bange n'abawagizi ba BBS about banemwebabe program by the way bagirabo ndalisaawa zebeerako etabutambulatambula mu bantu awo nolabanga buli muntu ali biza ali kuterefayina abawagizi bongera ogiraba ate n'abawagizi baffe bongera otuwagira muyimbi bwaba aluddewo okufuna ekintu tikitegeeza nti aba aluddeko oba abatakyali relevant naye ebintu byetuyimbira abantu ebiwangadde ebbanga eddene bitwala time birowoozaako nosobola okufuna ekintu nga basobola ekigeraageranya nekiri ekyakola ekyaliwo kibi nnyo okwanguwa ate olwawo so olwawo nokola ekintu ekirungi the better so abayimbi mbawe time nabo bantu nga bulijjo balowooza balina ebizibu akaterekeka kwagabye kawunga eri bafaanyizibo bayimbi bano bavuddeyo nga oli agamba kano kagende mukyalo ogundi eno ki waba wadde kawunga ate nze saabadde bafaanizi nawadde bantu gembeera kuba bafaanizi bali munsi yonna abantu kakadde ngende nga birejinja ngende nga bireyiga ngende nga bire masaka nani gavumenti yenyini era wetanatuuka naye kati mpaako bemba nsobodde kugeri yange sobola okuba omuvuga simwade kawunga somuterako 5 ku simu somuterako 3 okusinziira waliwo atayagala kawunga nayagala kugula masanyalaze waliwo atayagala kawunga nayagala kutwala mwana mulwali so era buli kimu mbeera yonna nzembagirira